yes, mpola mpola tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamula manya ndobose wa mtantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior webule kuba nti otambula naffe webule kuba nti osubscribing nga ya subscribing na otandika kuba nti osubscribing hangamba kikasero obere nti osubscribing then tulabe ekigenda mu maaso mpola mpola nakulwalira musajja mukulu amanyikiddwa nga Robert Chagulanyi Lubereta Center Mutembo aka the bad Bobby Wine, the ghetto president, the ghetto gladiator avuddeyo naye ambalira Edrisa Musuza nga mugamba nti alekerawo kubuzaabuza abantu. Eddie Kenzo lekerawo kubuzaabuza abantu, vaayo ogambe eggwanga ekituufu wawe nyimiridde ku byobufuzi. Buli lwovaayo notandika okuba nti olaga oba nogamba nti toli munnabyabufuzi oba olimbye because buli mukulembeze yenna yes, buli muyimbi yenna aba alina okuba nti yes aba mukulembeze era ng'ebintu ebisinga bibira byakola biraganga omukulembeze awedde emirimu y'ensonga lwaki mugenda mu race abamu ne basigalayo mu upcoming abamu ne bafuuka basitampula era nga Bobi Wine agamba nti abayimbi bangi abe Uganda abagenda mu gavumenti ne bajjayo obusente olumala ne bakyuka so n'olwekyo Eddie Kenzo alekerawo kuba nti abuzaabuza eggwanga n'ebisigaddewo kikasero kuba nti avaayo ng'omusajja abuulire eggwanga wawayimiridde ku byobufuzi oba either ali ku saidi y'abantu oba yegatta ku ludda olunyaga omuntu wa bulijjo n'okuba nti yes lwavuwaza omuntu wa bulijjo katukuleetere Bobi Wine oyoko obeere nti omwewulirako ng'omwerabirako nga abuuza ebibuzo bino gwe bayita Edrisa Musuza then katukomewo mpolampola. Yes. Mweba artist muli bagezi nnyo era ensi ge bakkiririzaamu nnyo so tugende tukozese ebitone ebyo Katonda byatuwa twetaase ffe nga ffe tutaase omulimu gwaffe naye ate tutaase n'eggwanga lyaffe tuteekewo n'essuula empya abo bagenda okuddako gye bagenda okweyagaliramu. Tuli wano leero omutweyagaliramu kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abatusookawo ba Christopher Sebadduka, ba Minsuzera Segamwenge, ba Okot Pibitek, ba Byron Kawadwa, bangi batibwa olw'okuyimirira ku mazima. Bangi bawanganguka, ba Sebadduka bafire lutaaya. Olunaku lwa leero tuli wano okwongera ku level table gye baakomako. Twava ku level ey'okuvugamu ku mmotoka, ey'okumanyika kati twagala kolawo njawulo n'amanya gaffe gabeerewo olubeerera. Our power. People power. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abayimiriddewo olw'aba artists. Njagala nnyo okwebaza ba artists bannaffe abayimiriddewo ku lw'aba artists. Ze bwe bansiba mu bumenyi bw'amateeka mwayimirirawo era singa temwasula maloboozi gammwe oba oliawo singa ndi mu ttaka olwaleero. Bwe basibye baganda baffe Gerard Kiweewa ne Bizonto mwasitukiddemu. Mbasaba era musitukiremu kubanga tuli mu bulabe tulumbiddwa. Abantu abatufuga tebatwagala kubanga batutya. They fear what they don't know and they hate what they fear. Batutya nnyo kubanga tuli ku mazima. Batutya nnyo kubanga abantu batuwuliriza. Batutya nnyo kubanga batukkiririzaamu. Mulekerawo ba artists okugamba nti temuli ba politician. This is your business. Yemwe musinga amaloboozi amanene mugakozese mwogera amazima nakibagambako era nziramu nekibagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So tukozese ebitone Katonda byatuwa baganda bange temusobola kukkiriza kye tusobola kola mu Uganda eno bwe tuba tusazeewo. Bangi bwali tukyali mu comfort zone paka omulabe bwe yatusangayo n'ewaffe. So ba artists bannaffe abali eyo ffe tetuli mu politics. Nze mbagamba siri politician naye najja kubuusa abantu. Omugenzi Tupac Shakur muyimbi munnaffe yagamba I cannot guarantee that I will change the world but I can assure you that I will spark the brain that will change the world. People power. So naffe ba artists tubategeeza mwenna abali eyo tetubasuubiza nti ffe tugenda okukyusa Uganda naye tugenda polota bannayuganda abagenda okukyusa Uganda. Tubayita mwenna ba artists bannaffe abali eyo njagala obajjukiza nti essuubi lirimu ffe nga ba artists. Ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde manyi mujja tukubira amasimu mutwebaze
mutuyozaayoze mutugambe bannange mugende meribata musonge tuli nammwe Victor Kamenyo essuubi lituli mumwe naye twagala obategeeza nti wadde essuubi lyammwe eriri ffe naffe eryaffe liri mumwe mukozese amaloboozi ago abantu ge baabawa bwereere mukozese ebitone ebyo Katonda byabawa bwereere ate tutaase abantu baffe tuddemu tukube endongo yaffe nga tweyagala teri atukwata ku mukono nange kinyamba okuddako ku stage ate mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kukola ekyafaayo mu Uganda eno nga pulezidenti w'eggwanga ayimiridde ne bakyalibe nga bwe tuyimiridde nga tubakuba n'obugambo obwo njagala beebaza bingi nnyo bye tulina okwogerako ffe nga ba artist tumanyi nti batutaddeko amateeka nti tokkirizibwa kuyimba luyimba lwonna oba kuyiiya luyimba lwonna nga minisita takukkiriza ne bw'oba olina comedy skit gy'oyagala okukola olina agenda kusooka kunnyonnyola minisita bwe biba tebimunyumira tajja kukkiriza bw'oba ogenda okusuna endongo olina okuwandiika kizi ogenda okusuna n'ozitwalira minisita abo minisita be mumulaba abadaawo abatamanyi yadde ati n'akamu omusizi w'ebifaananyi bw'oba tonasinga kifaananyi amateeka ge baleese gagamba nti olina kusooka n'ogenda n'obannyonnyola kiki ogenda okusinga ne bakubuulira oba bakikiriza oba tebakikiriza ng'omuzannyi wa firimu ng'omuwandiisi w'ebitontome n'oyo yenna creative artist bakutaddeko olukomera baagala be baba bakubuulira kiki ekiba mu bwongo bwo ekyo twakigaana ekyo tekigenda kukola aga amateeka twagagaanye wadde tutunafuna buyinza tegagenda kukola wano mu Uganda kubanga Uganda yaffe and art and creativity is a human right. Njagala obeebaza mwenna baganda baffe njagala okwebaza mu Uganda waffe Nubian Lee olw'obukulembeze obulungi basebo ne banyabo Nubian Lee mu People Power Movement kati ne mu National Unity Platform yatutwala entertainment era nange era wansi sebo tukwebaza olw'obukulembeze obulungi tukwebaza olw'otukunga obulungi tukwebaza olw'obwongo munzikirize nga maliza ne kano nkwogereko ono omusajja ono nze ndi wa mukisa nnyo okubeera mukwano gwe ow'oku Lusegere kubanga n'okusalawo okwesimbawo ku kifo kya MP yeyansudia oba oliawo sandibadde na confidence so sebo makati ga bannaffe njagala okwebaza olwa byonna n'okusaba byobadde gendi obibeere eri ba artist bannaffe bonna bannaye mbasaamu nnyo ekitiibwa mbaagala nnyo mbakkiririzaamu nnyo naye nkakasa bwentandikira obbaagala n'obeesiga n'obakkiririzaamu bwenkoma okubaagala obeesiga n'obakkiririzaamu ate bannayuganda bwe batandikira mukama abampere nnyo omukisa but for the sake of the news I'll try to break it down in very few minutes. Ladies and gentlemen, today, for me as a person, for me as a creative artist, this is a magical day. This is one of the most important days in my life. When we receive our fellow artists, our fellow creatives in this struggle for liberty and life. I told you about what Marcus Garvey said more than 100 years ago, that one civilization is not complete without its art, because it's the highest form of expression of human intelligence. That means you artists are the real embodiment of wisdom and intelligence. I'm very glad that we are standing here today to look at this not just as politics as usual, to look at this as a struggle for liberty and life. So many eyes are looking at us. Artists have a very powerful voice. We are very powerful voices. That is why they've tried over time to stifle our voices. They have made every effort to compromise us. They've made every effort to make us mentally sterile. They made every effort to make us forget about our abilities. But like Bob Marley said, when you emancipate yourself from mental slavery, you do it by yourself, because nobody but yourself can free your mind. We are the artists. Okot Bibitek, one northern guy from Gulu, said so many years ago that art is a reflection of society. We, the artists,
are the spokespeople of society. What we say is what's happening in society. And because what is happening in society is nothing less than evil, we are projecting evil in our works of talent, in our works of creativity. And that is why the dictatorship that has been ruling over us for more than 34 years is bent on stifling and killing the art industry. Today, ladies and gentlemen, no artist can record a song without the permission of a minister. No comedian can record a comedy skit without the permission of government. No instrumentalist can produce any work of art, no picture sketcher, no poet, no single creative artist can produce any work of art without the permission of those that rule over us. Why? Because they are scared of us. And most importantly, because the art industry produced one person that is taking the dictatorship by the heels. Echo kanjogere ne mu Luganda nakyerabidde. Abatufuga kati bafuba okusanyawo art entertainment industry. Bafuba okusanyawo art kubanga mwe entertainment industry, art industry, music industry yabaamu omuntu olunaku lwa leero agenda okugoba nakyemalira. Babuuka nti tetuli badongo nga bwe babadde balowooza. Babuuka nti tetuli bebafu nga bwe babadde balowooza. N'olw'ensonga eyo baatuggulako olutalo. Olutalo olwo tuli mu kululwana era tulina okululwana ne tuluwangula. We must fight that war because a war has been declared on the entertainment industry. It has been declared on the creative art industry in Uganda. And we must fight and win that war. We are not going to use violence. We are going to use creativity. While they fight us with tear gas and bullets and bombs and jail, we are going to fight them with lyrics and the jokes. We are going to sing them out of power. We are going to rap them out of power. We are going to joke them out of power. These people are so cowardly that of jokes. So for the comedians, please joke some more. For the singers, please sing some more. For all the creative artists, please create some more. I want to salute all of you fellow artists. I want to salute you, my brother Nubian Lee, for being such a noble citizen. I wish those Nubian people would give us 1 million more Nubian Lees. I want to salute all the comrades. Today, ladies and gentlemen, we are standing before you, but there are so many comrades that are behind the scenes. Brothers like producer Daniel Orewot, many of you know him as producer Dan Magic. People like producer Tony Hose, the person that has nurtured very many of us, including artists and producers. I know that today they are intimidating our brothers. For example, they are intimidating DJ Moon. Sorry, VJ Moon. Bali mukutisa tisa bachali baffe. Olwaleero VJ Moon, omwana oyo mwogezi wa firimu okuva mu ghetto, bali mutisa tisa. Ne tubagamba temutya bano abantu kubanga te bo batutya nnyo okusinga bwe tubatya. I want to thank all of you. I want to salute all of you and encourage us to go on. We are going to war. This is legitimate war. We don't hide it. This is war, and we're using our arts. We're using what God gave us, and this is all constitutional and legal. So, dear dictator, we are coming for you. Eno sinema temula babasebo ne banyabo tetandikidde wano yatandikibwa dda naye genda kugwera ntebe mu ntebe. Wakulu Sabasebo usikilize with the permission to hand producer Dan Magic his membership card. And to also hand producer Tony Hall his membership card. And also my brother Menton Ras from Busoga. And where's VJ Moon? VJ Moon, Oluwo Baba. Producer Tony Hall. Karibu sana sana.
People power! Kasera kano tugenda kwolekera ekyatulese. Nate nga bulijjo vijje munu naki? Tugenda kuwamba naki? Mwebale nnyo basebo mwebalire ddala. Munzikirize nange leero mbasabe mwenna tusurprisinge muganda waffe Nubian Lee nga tumuyimbira akayimba ka birthday. 1, 2, 3, enter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nubian. Tomira to you.